Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugenzeko mu Ndobeso katulabe munnaffe ono yagamba atya. Hello. Jebale nyabo. Hale bambi nawo jebale. Nze bampita mukunja wa BTFM wano mu Ndobeso. Wampereza ka message oba wiki ewedde obeeri sikyajjukira. Yes. Wampereza ka message n'ongamba nti oyagala kubireko. Amanya gange Prosebo mukunja. Bakuyitani? Prosi, aha. Kakati. Prosani. Nakamya. Prosi nakamya, aha. Mukunja. Wanji? Nina ebizibu. Aha. Nagenda n'enfuna abasajja. Aha. Omupasta. Aha. Omulala mwana asomera akyasoma. Aha. Omulala businessman kale nga bw'omanyi. Ng'omupasta ono w'abalokole? Pasta w'abalokolera. Naye musigazi gwe naawe weetiba. Kakati. Naye mukunja mutuufu kakati nafunamuko obuzibu. Kati bwe nabafuna kale nasooka nembeera mu mbeera nnungi nga nfunira buli wamu pasita nampaayoko nalina ne boyfriend oyo asomanga naye ampaayoko n'omwami omulala nga ampaayoko ku ssente naye nze nfuna okusoomoozebwa kungi. Kakati gwe kyogagala okuŋŋamba nti wali ofunye bakufunamu ssente? Ate nali nfuna baaki era nali nfunye bakufunamu ssente. Kakati oluvannyuma ennyo nanyi oba waliwo omuntu eyankola ekibi mu bboko omulala pasita omulala mwana muto akyasoma omulala ndaba tabiriiko abeera bizi naye kakati najja neefuna ebintu ebinumbagana ebinkuba mayembe gankuba naye ndeekaana ku kyalo mayembe gankuba naye ndeekaana ku kyalo bambi newema neebase ekijja nekintugana nekinkozesa ng'omusajja nenzuka nga ndeekaana nnyo nga mutuufu ndi mu mbeera mbi simanyi oba kiki ekyabaawo. Kakati kyembuuza tokaaba kyembuuza kakati gwe ekintu ekikozesa okiraba kijja nga muntu kisolo kiki? Kikiikanga kiringa muntu. Egamba bijja byanjawulo oba kijja kyekimu nga kifaanagana? Kijja kyekimu naye nga tekisooka kuntuga ate olumala nekinkaka nekibanga ekinkaka kumpoziku kati olwo nenzuukuka nendwanagana nakyo. Sorry. Otambuddeko? Tambuddeko ko. Nabagamba nti waliwo omwamusajja eyakinkola. Kati gwe ono gwe wampeereza gwe yagala tulobese? Laba oba yeye nange mwetondere nabengamba mubuzibu kubanga ansula bubi nentuula paka kumakya kubamba sikyasobola kudda mukweraku tuufu ndi mu mbeera mbi. Iyo kati ono enamba yono gwe wampeereza bamuyitaani? Bamuyita Edison. Abanyina namusobya mwetondere nsobola okudda mu mbeera nterere. Kale beerako ku simu tovaako. Pozi gwani? Halo? Pozi gwani? Prosani? Nakamya. Halo? Mwana wange Edison. Halo? Edison. Nkubulira bulungi ssebo. Kakati Edison. Nze ndi musawo Muganda. Musawo Muganda? Ndi musawo Muganda ndi eno saidi ze Mubende. Ssebo. Naye nga bwe ntunula wano bwe nti mu bajjajja bwe nyenyaamu bwe nti mu nsaasi wano. Ssebo. Kindaga nti gwe Edison
kubanga nekifaananyi kyo nkiraba. Kakati omuwala Prosi Nakamya omumanyi? Prosi Nakamya yagambye waawa. Aze simubuuza gy'abeera naye ye mulwadde wange gwenkolako era ngenda kuddayo kumulaba nkya olw'ensonga yazze nembaako bye mutuma naye bwe nnyenyaamuuko wano bindaga gw'obikola naye lwaki tomusonyiwa ne tulefuna engeri gye tumutaasaamu. Kati obuzibuuzi muntabula abasawo nga bw'ogambye nti oli musawo. Kati Prosi bwe yazunze ennyo ye n'alaba ng'alina kujyawo omanyisebo. Anti kakati kindaga nti gw'olina kye wamukola naye ng'ate era n'okumuvumula gw'olina okumuvumula. Leka ekintu kye yankola kiyinza ddala era n'ebyo bwalivudde ne ku ssimu yange. Anti labayo tuteese ekintu kye yakola omuntu n'omuweerera okuva mu P7 paka watuuse okusoma paka n'amalako ebbanga lyonna nga nze muliisa nze musomesa paka emisomo gye kumala. Sisobola sebo. Anti kakati kibuzibu ki obwagwawo? Muweeredde okumala emyaka 6. Nga nze muliisa nze musuza kale nga fayini mutwalanga mukyalo wange kuba namufuna akyali muto. Ne muweerera okuva mu S1 paka mu siniya ya 6 n'agenda ku koosi nga siyinza na kuyinza sina kinteesa naawe. Wali badde omusonyiwa? Leka siyinza kuteesa na Prosi ku kintu kye yakola kuba ne mu budde buno bwenjogerera simanyi gyali ebyo byonna olwamala okubaawo asomye amazeeko nduuse we nali badde nsiirira naye simulabako kati ate yaddukirereo sisobolera ddala kumuyamba ku kintu kye yankola namuuzika nga afunye musajja mulala sisobolera ddala kubanga naye n'obudde bwange bungi nnyo sente zange ne bukiraba kiganyi wange nja kutambula paka kizeri. Ne bannange osunguwadde nnyo mukulu. No ne bwoba gwe naye noono obudde bwange bungi nnyo sente zange mumanyi ez'ekivubuka. Anti kakati labayo sebo sooka olabe kati ojja kulowooza nti gwe mumanyi wekka naye naffe abasobola okutuusaako ekizibu weetuli. Tosobola kuntuusaako kizibu bw'oba nkukintuusaako ne Katonda aba alaba nti ndi mutuufu naye ku kye nakola ekizibu okukituusa ku Prosi. Nze mbadde mmanyi alya nakasasido nga mulalu baddanga yennyini ate ntalako nebone nnyo. Nakamya yogerako naye wuuyo. Watomumpa namumpa sirina kyenjogera naye. Sirina kyenjogera naawe. Ebintu byewansasula. Tewali nabyokaba obwo obuziga bwakirogo olina nakukolesa nsaba kunsonyiwa mukwano oba oyagala siyinza obeera luddawa mpulira mbu wafumbira olina abasajja balala. Mbeera eno mukwano naye emirembe gyantabukako nsonyiwange ogw'ekinaku obudde nomuzika nga ogenzi n'abasajja balala kati ate olaba nga nze nsinze nti ekyamanyi ogenze ku basawo. Nsaba kunsonyiwa mu kituufu nali simanyi. Nsaba kunsonyiwa bwali buto bwe bwali bunsumbuwa naye kati nakula. Oyinza okudda ewange naye nsobola okudda mukwano Edi. Wangi nsaba kunsonyiwa ebyatuukawo byonna mukwano naye simanyi bwali buto. Bwali buto naye kijja kusonyiwa. Naye mbutuufu ndi mu mbeera mbi bebi bwemba nina kinakukola nsonyiwa oba kuzaala nja kujja tuzaale bebi. Si gwe omuzadde wekka mukyala azaala mu Uganda nsobola okufuna omuwala omulala asobola okunzaalira. Mukwano gwa sente zo zonna kanti noonya ezikasembedde. Onaapa sente mbeka? Oyinza okubala sente z'olidde nziwayonoona nti ozinziriza ebyo byonna temubisiyinza. Nja kusasula mukwano beddofaayo nkwegayiride naye nzija mu mbeera sente zoyagala okunzibalira mmeka? Ate ekyo kye ndakola si kyekyali kirina okutuukako nze ndajjagala ogw'eddalu okyabonaabona nnyo. Edi wangi tokabya bwoto nawe mukazi nze mukunja wa BTFM mu ndobeso mbadde nkusaba omusonyiwe. Omukunja gwatwala mukazi wange asooka olinde sinze
mukola buledi kutwala abakyala baffe kubasigula nga tumaze bonaffe n'obudde bwolina mukyala wange sinze nkugambye sinze mulina sinze nina mukazi wo nkusaba busabi omusonyiwe bw'obanga mukunja bwolina mukazi wange kati ngenda kutoba naawe paka sinze mulina naawe kati otoba nange kuki ojja kutuuka otambulira ebigere ng'envunza zikulidde ani nawe nkugambye sinze nina mukazi wo sinze mulina kakati ze Eddie ni bannange omusajja toggwa sinze kati golinda nvunzazo mwateekawo nagula ebikwanzi batundule ofema bebbere wotundula wedda ate mbadde ku kirala lwakuba yagadde kunneekwasa ati tonnyonnyola oli awo omusajja yanyiizanyiiza edda ataddemu ssente gwe nga onze mukonja era ekinanasi bweki otosobola kiwona ku 96 katonyeze 3 ne 91 katonyeze 0 Masaka naye nakatwa mukuulakuula nnyo abakazi bizinesi kale abamasimu esimu zaffe zigule endobeso ndowooza mugiwulidde alo mukunja wanje ono tamale katundu omukazi ekyamusaanire kubanga gwekuuzakuuza nnyo ekuuzakuuza nnyo abakazi bannakatwa nakatyokuula mukuleke si wanje yaleko mukunja kale mukwano mputa mugabira egiina ya sinzire eno kasitanda endobeso ngiwulidde bulungi kati linda ogenda fuuka mubebbere ndi muwuliriza mpya bambi nga tusanyuse okuwuliza okuyitamu munnange tukusanyukidde webale kale mr mukunja wanje katonda hamna mpologoma kufa mu busaana ya nde mukunja mpulidde otidde muno mukama sinze nina mukazi wo gwe totyamu nga bakusuubiza envunza alo naye mukunja kimanyi abawala basaana we bati olidde sente zoli banayo mpenya zinyambaako enamba nange buloge okole ki mbuloge tolaba twala eryo akuloga ekikedo mukunja yesebo webale kuweereza kale zewasa bodaboda ekakola naye maama omwana muwala akikula abawala tebagwa naye amusonyiwe naawe noowedde sigadde wasa bodaboda ekakola webale mukunja nakachwa namwati mu balanguzi mwebale kuweereza buterevu no kiggunu ndi Masoli mu Soweto Kasanga Tigayaza Road naye mukunja enteekateeka ziwedde bwe bibanga bikwaso byo tandika bigula naye engeri gy'ova bukunja enteekateeka nawe zitandika ozikola endobesa eno ngiweerezaako musomesa Bulega mu Kitawunga ne Nakitende mu Kitawunga mbaagala nnyo bannange webale nnyo abo mu Kitawunga nange batumidde maaka yesebo webale okuweereza kale nze promota Sebadduka musayi gw'abapulekazi ndino kusama nairo z'ekisoga naye olaba maaka omuntu weyeetonda omusonyiwa kubanga ne Yesu yatusonyiwa abamukola obubi kituufu omusonyiwa mukunja gyebaleko nenakatwa namoti mukunja owedde bujanga olobesezaamu oyo enda bakutundula envunza envunza zigenda kulya emungu akwata baali Mira FM chita buli ky'omuziki ku 96 katonyeze 3 ne 91 katonyeze 0 Masaka wanje mukulu webale kuweereza kale kulujo mimbi omuteekalagala mpigi ya naye maaka oyo nakutiisatiisa waba wayagala okulumisa envunza tujja mukolera ekirala naffe maaka beeramu ono kuluje bantu mumuleka omusajja beera mugumwoyi n'abalogo bukulu gye wuuyo